Olwaleero ennaku ettaano omubaka wa pulezidenti mu Kampala Hudu Hussein ze yawa abatembeeyi bakulira ku nguudo z'ekibuga Kampala okwamuka enguudo zino lwe ziweddeko, era ekitongole kya RCC nga kiyambibwako poliisi n'Amaggye kikeddekola Ebikwekweto ku batembeeyi abakyaganya okugoberera ekiragiro kino. Bano batalaze enguudo zonna okutundira abatembeeyi mu kibuga wakati okubadde Namirembe, Allen Road, William Street, Wilson Street, Mini Price na Kivubo mu kikubo ne mu bifo ebirala, kyokka eno obedde basanga enguudo zonna nkalu bwe kkalu. Twogeddeko n'abakulembeze b'abatembeeyi okubadde Ismail Mubiru ne Richard Lubega ne bavumirira ekikolwa ky'okukozesa Amaggye mu bikwekweto by'abantu ba bulijjo. Tubadde tumanyi nti gavumenti erina tukuuma n'ebyaffe naye beekozeseza Amaggye. Jamanyi Amaggye gavaayo ng'eggwanga litabanguse. Bulijjo bwe nkimanyi naye olaba ogaggyeyo ku mutembeeyi atalina wadde tugenda kukola nga bwe tuti nga nkwata emayi ne ngamba kasitoma obirabye, kasitoma ogirabye nga muguza era nga nzirayo eka nga mbeerawo yenkola gye tugenda okukola. Era mutembeeyi munange gwe tobuguma n'abantu, totawaana nabo, tugenda kukola mu ngeri zonna. Oba baleese Amaggye ffe tetwagala kumanya. Ffe tetukkaanya na ky'Amaggye kujja kutubeeramu, wabula tukkiriza Amaggye gakola omulimu gwago gwe gazze okukola. Naye ate sisuubira be bandibadde abantu abatuufu okujja mu batembeeyi abatalina yadde akajiiko ke balwanyisa. Abatembeeyi bakolimidde abakulembeze baabwe be bagambye nti babafuddeeko mu kiseera kino eky'okusumuzibwa kibalimu. Kanso kikolimu eri ensi eno, naye abakifeesi ab'omu mwala babawandiikirawo naliwo nga bamenya ekisaawe ekya Nakivubo ekyo okuzimbawo hamu. Njagala abakolimirwa ebizimbe byabwe bisiraane. Mungu abajulule no bajulula oba musisi ajje ayite wansi mu ttaka abigugumu ebyo nabiyiike. Nze Kalisa John kirabu yabyoko kyogerera Amaggye n'ensonga gy'okoze teriiyo kuleeta Amaggye mu bantu basibiliyani zisimanyi mundu. Bano si be bokka abakoseddwa mu nteekateeka y'okugula ekibuga Kampala, wabula n'abo abazimba obuyumba bw'okutundiramu airtime, anti nabo KCCA ng'ekulembeddwamu akulira okuteekateeka ekibuga mu KCCA Vile Agaba ebukuddeyo. License ze balina zijja kukola bajja genda bazikozese mu maduuka ge banaaba gapangisiza. Tebalina permit ebakkiriza okuteeka obuyumba obwo ku makubo. Bannyini buyumba buno bakukkulumye ne bagamba nti n'Abannayuganda abeenoonyeza 1,000 ate nga babadde bawa omusolo. Nayitira mu mitendera okufuna kiyosiki ezo n'okuziteekawo n'embeera nga nyina pamiti gye nsobola okubalagawo, nyina trading license, kyokka nga bazze ne bajjako kiyosiki zange. Abantu abamu bali mu kumenya balina license ezabaweebwa KCCA, muzirabyeko ng'abantu bazipresentinga. KCCA tugenda gitwala ne mu kooti ku license ez'ekikanga ekyo. Omubaka wa pulezidenti mu Kampala Hudu Hussein agamba nti bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe balaze obukulembeze obutalumirirwa bantu nga bayita mu kujemesa abasobozi n'abalabula. Omukulembeze abuulira omuntu amazima n'amugamba muganda wange kituufu nandyagadde nkuwagire naye amazima kino tekiri sustainable, bw'oba oyagala kukulaakulana kola kino na kino. Naye abakulembeze abeenoonyeza ebyabwe beba abagenda okubikkirira buli kintu nti oli abba oyo omuntu waffe muleke oyo taba mukulembeze. Ono asekeredde abatembeeyi abakyaganirira ku nguudo z'ekibuga n'agamba nti ekikwekweto kino tekigenda kukoma leero. Kikwekweto kigenda kugenda mu maaso era abalowooza nti poliisi egenda kubeerako mu lunaku 2 zokka eveeyo mwerabire, ekyo si kituufu. Poliisi ano Mukiibi, BBS Telefina, Gamboze.